omukulu ono yetata wa chicken ko bali basibye yamwetegereze bulungi ali Emboozi Mukati yewuba ku police emunje kitamanyiddwa nga basibye chicken nagenda buli wamu wekikwata ko batemutabani we nga balumweza amusibye yamwetegereze takkirizigana nawo lyate ayagenze bateese bata abaana naye nga kuwuwe yatambula nenga tonzikutuka State House yafuuka oba comedy store kadem State House oba yafuuka comedy store bwoba tunulidde ebintu ebera mu State House buli kaseera wabeerayo akantu akafaanana engeri ya comedy nalabako President Museveni yakola ekintu ekitakolwangako naleeta minzaani mu covid awo nasala akawunga nti muli hakota okiwulira ngaalingaga nti kati minzaani mayisende zeegula okugiteeka ku lwaliiro okupima kati abuliddwa akawunga atagule minzaani kakati nendabye danga ebintu byayogera olumu tasobola birowoozaako olwaleero bwana Duncan tulabye abasajja abavunaanibwa aba ADF waliwo mulabeko nga bamulese mu kooti nga yambadde ekyambalo kya ADF kakati tosobola kuŋŋamba nti ono abadde mutemu ng'atema bantu jambiya oba bamukutte na mundu era okumulagira ddala nti muyeekera bw'ajja okwetondera mu kooti emundu n'omugimukwasa nti ogiraba gyakutte yeeno awoze ng'agiyina baganda baffe bali mu kkomera baabasiba lwazi ovule ezo mu buziriko amayinja ngere wagalabye lwazi bereti nti z'amagye era lumu nali ku pulogulaamu mukyala Namboze n'asomooza Kulaije n'amugamba bwana Kulaije engeri eno gyeri ey'amagye tugikuwe ofulume bweru ng'ogyambadde oyitaawo tukakkase nti y'amagye okiwulira Kulaije yajja mu busungu n'aganze Namboze nkusinga obukulu saagala kummanyiira kakati nze bwe mba ntunuulidde enkola eno President w'abeera State House omuntu najja ng'ayambadde ebyambalo bya Nuupu nga bijjudde ne bamuyisaawo nga Balamu kubanga Balamu oyo tumulabiddwako nga naatera okulondebwa ekyajja bwemi yagendako mu ofiisi baka saluuni n'agamba nti enebadde ya NUP okiwulira kwegamba Balamu waakola ekyo tekyewuunyisa kubanga ye Balamu wa ndongo ate ab'endongo mukola stanti bakabaka okiwulira stanti evaako okinga basomoludde abantu eno mugaba byambuuza stanti evaako okinga ng'asabye bantu aha wabulabe badde ngenda okujja kakati mu kusaba abantu wano Faruku gavumenti ekolebwa mitendera esatu egiyitamu olumu gavumenti z'abanakyemalira okufuna abantu either gwokola kyeyagala okusobola okuyamba ku kyekunyigiriza ekyo kyekisooka okiwulira ekyokubiri okuwaayiriza okusiga ekifaananyi nga bwe yesobola okisiga ku kansala oyo eyeeyise kansala wadde aba NUP nze nawulire ne bagaa tebakola ki tebamumanyi naye nga Balamu yamuleese yakolaganye ne kansala okumusetinga mu State House okiwulira mu kuwaayiriza ekyo gavumenti ekikola nnyo ekirala okuyita mu mateeka okuta abantu be batanga be bataaka abamu okiwulira awulira be baali bakutte nkugamba ebintu ebiyitwamu okiwulira obolooza Museveni kikyayagala ku NUP okubawa abasibe abo kyoyagala automatically kigamba temunwanyisa temuddamu kugamba bantu nti ndi mubi mubeere mabega wange mukole nga bammawu okiwulira mbawa abasibe mukikiriza bwe kiba tekikiriziddwa then kale kanjira mbasiba ono bwe yeetonze nga waliwo ne registers ez'amakomera abantu yalitibwa ne mu kooti President Museveni nga bwe nagaye nti yeewuguusa bulungi yagambye mugende mugambe bampe lisiti zaabwe aba NUP abantu bali bameka okiwulira naye ng'oledde bavunaanibwa mu kkomera bayina registers mwe baregistaringa okitegeera kale ate babatuma bagende ku NUP gye baba bajja ki nze Duncan mbadde ndowooza mu ndowooza yange okuteesaganya n'omuntu olumu okujjamu obulungi kisobola okuba ekirungi naye kisobola okuba mu mutima ki era ng'oteesa n'ani kubanga olumu abateesezzaako ne Museveni tubalabye gye bamalidde
olumu nga bayingiridde ddala naye ng'olwo baateesa okiwulira okujjako nga tusazeewo nti naffe tukolenga bali abaggwera mu Museveni kale tugende mu lukiiko lwe tuteese bwe kitaba ekyo bw'aba amanyi nti abaana yabasibira bwereere abantu abo mbadde nsaba abate nawe osabye mbadde nsaba akole ki abate okiwulira mu kusaba kwange okubata kuba kimanyi ye mutima gwe nti yabasibira buki bwereere olw'okuba nti yatulaze nti obukofiira buno tebulina mutawaana nti omuntu n'aba awambadde alina na pulezidenti okumpi bw'atyo ne butabalula pulezidenti kitegeeza sina byakulwanyisa nga we yali abayiriza akwate bano be yasiba abate nga bwe yakoze ono okugenda mu State House nga abyambadde full combat n'avaayo tebiyina tabu abate badde mu bantu kati ono kyomubasabayo baga nti muzeeyi kuba banja bagenda mu State House ne bagamba mpaayo ssente naye ono yagambye muzeeyi nze mbadde nkusaba ote baganda baffe bewasiba omwana oyo mulaba eyagenze mu State House yayogedde ekigambo ekirungi mu maaso ga pulezidenti naye ng'akyogedde mu mutima ki gonna kasitaba bata pulezidenti ye n'agamba nti agenda bata jasi yakyogedde mu mutima okugamba nti okoze ekintu bali kye mbagamba bajje banneegayirire baganya kikola ekyo ye yabadde hidden message eri mu ekyo okiwulira era kyova olaba yamutumye neeri gy'abagenda ajja amannya mu kibiina okay muganda we Davicom omuvubuka yagenze ne balamu n'asaba abaana be basibwe kino ekintu bakirabyemu ki nja kati nnyo nambe mu gyantangaze okkaanya n'omuvubuka ono ky'okuta abaana batokkaanya naye nate saga nnyo kudda mu bibuuzo bye mbadde njagala oteesa ebibyo lwaki kubanga nedda naye nnyina kiki njyanambeemu okiziganya n'omuvubuka ono bata abaana oba tokiziganya naye ansi eriye oba nedda nzikiriza Museveni okuta abaana abo nga tatuladdeko bukwakulizo sinagamba mwami Museveni nkubuuziza okiziganya n'omwana ono eyagenze abanupu gwe beeganye bata abaana oba tokiziganya naye omwana oyo talina buyinza buta abaana tokiziganya naye talina buyinza bubata tereza kamera usika omukulu ono yetaata wa chikeni gwe baali basibye yamwetegereze bulungi ali Emboozi Mukati yewuba ku poliisi emirundi egitamanyiddwa nga basibye chikeni n'agenda buli wamu wekikwatako bate mutabani we nga balumwezi amusibye yamumwetegereze takkiriziganya nawe oli yate ayagenze bateese bata abaana naye nga kuwuwe yatambula naye nga tonzikutuka tebamuta naye weebale nnyo Bobi Wine yafuna majority y'abantu nga siba naye ababufuzi nga abawagizi okitegedde bulungi kaakati ate abawagizi nga batula mu byobufuzi ne bajja ne bateesa example nga kojjawa nga atudde awo oyo abakojjanga era muwe ekitiibwa muwagizi nesi munnabyabufuzi kaakati ate bamuyita musite kansa ateese okitegedde bulungi era Bobi Wine oyo owegendereza ebintu ebiba bibaawo nobyani yandibadde ateesa naye tamuwa kazindaalo kubanga si munnabyabufuzi walabye Babi Jo ng'ayogera yayogedde ku nsonga y'abakyala awo kyadde kimukwatako singa Babi lukana kwateesa kubanga mukamukulembeze naye si munnabyabufuzi tutegedde bulungi kaakati mweni UP mu FDC mu DP tuyina abawagizi naye nga si bannabyabufuzi naye nga bateesa mu byobufuzi oyo omwana bamuyita Ali Katerega kansala we Masaka ye mu bigambo bye era atuula ku lukiiko lw'executive olw'e Masaka mu bigambo bye naye kojjanga kyana kunyagambye tebamumanyi ekyennaku ekiriwo nti obujulizi bujja kujjanga omwana oyo kansala nga yaliya simanyi tujja kufuna omukisa tumukomyewo nzikanya Dankani n'omuvubuka oyo eyagenze wa mwami Museveni okuta abaana abali mu kkomera mwami Museveni yakwatira obwereere nzikanye naye oba ayogedde mu mutima mulungi oba mutima mubi naye nzikanye naye 100 ku 100 basooke bata abantu bali bano ba mwami Museveni ne Balamu ne Bobi Wine badde mu ntalo zaabwe naye nga bali liddawa
Duncan basibye abaana abo kati emyaka egi bali balina abantu bebalabirira kitegedde bulungi kyova olaba olejje nakugamba nti ateesa bata abantu abo ateesa mu mutima ki omutima guli munda nagulaba ntya nze gande kino kyafulumizza nze mwami waŋŋamba nti omwana wo mwagala era mwami wawe akyasinza okwagala omwana kuba yakiŋŋamba simanyi kiri mu mutima gwe wabula kyafulumizza mu bano kyenkiteekeddwa okugenda nakyo nze omuntu yenna oba wa nuupu oba wa FDC oba mulema ng'ayogera ku kintu ng'ayagamba bate baana mbeera mabega we wabala okuta abaana abo naddayo mu kifo kye kyalimu njawukana naye ebisigaye tebinkwatako wabula njagala nga nze ekingatta naye era ekimperekeza oyo omwana njagala bate bali abaana kubanga abaana abo bali balina abantu bebalabirira nze sifaayo oba nuupu yamweganye oba siwa nuupu oba siwa enia oba wa NRM naye kasita mwami Museveni awuliriza ensonga ye nga weyazanye Katemba yo nga balaye boogere nti ono Katemba kati mwami Museveni kyamukisa mulungi nti Katemba we tumuguddemu twagala bati akole ki kubanga yagambye oli omwana tuja tunsaba ssente gamba njala bakole ki kati nze nsa mwami Museveni n'obwombefu obw'ekitalo abaana bano nga wazanye Katemba tumuguddemu ono si kansala abaana bano bate bakomewo babere mu family zaabo kubanga tugenda kuddamu okulonda 2026 era babasangeyo bakwate era abalala ne bali babegatteko kati nze nsaba listi kubanga ne makomera ndo basavinzeko ekimalo okujjako nga we yagambye nti goba nasanga yatta omuntu ekyo kirala mukko ekyo nange nkakasa poliisi ozuula omuntu nti yatta omuntu nga poliisi okakasiza okinoonyereza mukolenga mateeka egagamba niye essaawa ya leero Duncan inze nayinako emabega kaawo ne Robert olumbe lwa mulwana twalana ne Robert yawo nagera ku poliisi n'awaaba nange nengena nempaaba kati nga Robert anoonya nange munoonya niyo olwokuba yali yasookawo kati nenfuna kyali wange rake wano nange n'ebintu ebintu by'okwesiba si bituufu mu bijjeewo nempita Robert netwogera twali tukyayogera awo poliisi nejja kati poliisi yali ali ku bibye nasimbula mu 10 yaga nga tosobola kunkwata niye nga ate omusango gwali guntwala ayinja kutuka ku poliisi nga mbe Robert muko wankubye nange nenkukuba twesonyiwe mukosa kubye nawe tewankubye badde nkusaba onsonyiwe ne Duncan saasira omusango ng'asembayo yakusiba abeera bize tajja kufuna budde bukulowoozaako yakuteeka eyo n'akuta Salimu Sale yakwata Black TV eggulu nibateeka Black ku poliisi awo naye buli DPC n'agamba ono omwana mutu agamba Sale yamulesa nga buli batono omwana Sale yamuweereza Black yabeera awo paka lwamutwala mu kkomera kakati Duncan omuntu yenna waba akusinga nze nzikanye naye okufuna kyenjagala nze ne mu bato zange mwami Museveni ne Bobi Wine bumwana kyasinga ku mwami Museveni mukulembeze essaawa ya leero ye president wa Uganda wabula Bobi Wine ye muntu w'abantu kubawuliramu essaawa ya leero abakulembera naye talina buyinza butabasibe kati mwami Bobi Wine yadde ayogera jjo naye nga mukambwe yinza okubanga ekyabaana bano ekyokubasiba kikuluma nnyo era ng'owulinaku nga bali mu kkomera naye we tufunawo alternative yonna nga mwami Museveni alese photocopy ye nze mbadde nsaba okusinga okuba photocopy eno wakiri kuba Bobi Wine ndaba tali mu level atayogera ku ono mwana okusinza ku bintu byalowooza tali mu level eyogera ku ono mwana wabula okumwogera ajja kundowoozesa nti abaana bali babeere mu kkomera alina kyafuna anti Bobi Wine ebintu byateekeddwa okulowoozaako essaawa ya leero si kuddamu ono kakibanga nze essaawa ya leero kugamba munayogedde Honorable Kayemba Solo naye nadda ku ssimu nanziramu kitegedde bulungi kati Bobi Wine waliwo ebintu byaliko ng'aliwo abateekeddwa okuddamu ebintu ebyo so si kutuuza miti n'ogamba nti yatutta omwana si wa nuupu oba wa nuupu mbw atuteesize mwami Museveni tetukusaba tukulagira Bobi Wine agamba nti tagayina yatukikkirize agalagira Museveni mu nsonga ng'ezo tagayina kubanga singa amaanyi ago yali agayina we yatugambira nti omusango ngututte mu kkooti yali kutuddiza
kubanga amaanyi yali agayina yali agambe kooti eganye akaluba akabba nsazeewo bwenti kubanga ayina amaanyi tagalina wabula njaga tuyite mu kukkaanya bano basooke bata abaana baveeyo babala okuvaayo mwami Bobi Wine adde mu pulogulaamu ze nga waazaagala ez'okukyusa eggwanga naye bali abali mu kkomero olwedde be bamu kuba muwagira twaliko baasibanga wa NRM bonna b'opposition basooke babate bawere nze nzikaanye eddankani nga nva ggulu n'omwana eyagenze wa Mami Museveni balamu gwe yatutte okuta abaana. Okay. Danga ningatumaliza muso. Twalimaze? Kakati walunda walima kasoli. Tetuna bundu bwe twateekanga mu nnimiro nga babuyita gundi. Bo jatolo nga bukanga ebinyonyi ebyo. Kakati omukulu ono agambye oli si waabwe. Omwana. Ne namba emu n'agamba si waaki? Si waabwe. Ne omukulu Bobi Wine mugambye yakyogedde. Kakati bwe babanga oli bamulimba erimere bamusiba kikangalu. Kikangalu kino kimukanga ate abaana. Kakati ate omuntu bw'ova ino ogamba nga gwe n'okiwakanya oba ofiirwaki ng'olwedde bamusibye kikangalu. Si wuwo. Gwe muleke oli bamutomeza ate bwe bamutomeza kijja na kukuyamba okumwanika. Kwa Museveni ye tumumanyi nti bamulimba ebintu kati bwe tuba wafunye yamu tulimbira. Bwe tuba tumufunye yamu tulimbira. N'amugamba nti olaba wanti kino kwanga bamulimbye ba investor mbadde mbyogerako nnyo wano. N'omuleta omusajja yeesize ebizigo n'amugamba mu investor n'amuwa ekkolero. Ne bamugamba nti wano investor nti bamugira mu yindi awo. Ne bamwambaza essuuti Museveni ne bamugamba nti ono investor ayagala kola walina gamba bamuwe ettaka. Otegera bano diru yaabwe nekola ki? Neitawo bw'abanga Museveni bamulimba nga bamusibye kiri ekifaananyi. Nga sija ate kati ne kyebutukola okumulabula kibi. Omwana si wammwe bakulimba. Ate ekyo tukola kibi. Tumuleke. Ate abaana. Oba tegedde kwegamba bamufuulira ddala mudongo bw'atyo. Nabanga abali mu mulabula. Kati bw'abanga oli gwe tumugamba nti si yoyo kati musindikirani. Anaabata. Ono tugamba oyaze si waffe. Toteesa naye talina tuteeseza. Kati ate owaffe tugamba kati owaffe tusindike yaani. Tumuleke tumutege kino nga bwe bamutega ebirala naffe atuwe ki? Abantu abaana abo bafulume ekintu ky'okubeera mu kkomera ky'obola banza olumu ebintu by'okwekalakaasa ebyo. Olumu Bobi Wine njagala ajje bwogezayogere bwogezi bawulye eddoboozi lye. N'ogenda kukuba olumu muddiramu. Olumu nkola ki? Muddiramu. Kubanga lwe bakwata Bobi Wine ffenna ensi yali esaba bamute. Ne bagamba abasajja bamutulisa n'obutamuleeta mu kkomera mu budde nga bakyamujjanjaba. Najja mugundi ng'awenyera. Oba kitegedde? Kakati embeera y'omuntu okukwata naddala ng'abo abasajja be bakukutte. Bannange nno wabeerawo nga nnambemu yakutogera mukubira essimu. Naye nga David omwagambye nti ng'asembayo yakutte. Oba ogenda kukola n'abalamuzi baba ku ntoli. Tugende ku nsonga ya Mpuuga, Deputy President wa Buganda, mukulu Mpuuga. Kyo yakiremedde n'agamba okukiba waakiri yeebuuka. Kati ekyo mu Buganda kye ekyokubanga ye Deputy President wa NUP mu Buganda kyo bakimugobyeko. Kuno kansookere wa nambemu. Mukulu Mpuuga bamuyimiriza ku kya deputy. Olunaku ku Lwokuna twalabako ekiwandiiko ekyasavingibwako ku Mpuuga n'abakulu abalala ne bakiteeka ne ku mutimbagano gwa NUP okukakasa nti mwami Mpuuga agobeddwa ku ky'obumyuka bwa pulezidenti bwa NUP mu Buganda. Era we twakirabye okumuyimirizaamu kale suspended yayimiriziddwamu ku lw'ensonga nti ensonga zebawadde nti yakwata mu luwombo lw'abannansi neyekeculirako ssente mu ngeri etali y'amateeka ate bwe yamala okwekeculirako ssente mu ngeri etali y'amateeka n'atawa
nakunyonyola kutuufu ekyazibatwaza. Mu kiwandiiko ekyo mwabaddemu akawumbi kamu n'obukadde 7 naye ne ba specializing nti ye nga Mpuuga yekeculiyako 5. Ejjiiko ya supu gye yawuuta yali ya 5. Yeyewa bamuwa. Abebewa. Bebewa. Bewa. Ejjiiko ya supu gye yawuuta yali ya 5. Kale nno mu kuwuuta ejjiiko ya supu ey'e5 ne bamugamba aleeta ennyonnyola entuufu baazitwala batya. N'ennyonnyola gye yaleeta yali ya munguuba. Yalemwa okunnyonnyola. Okusinziira mu butannyonnyola Pulezidenti bw'atyo basooka kumujja ku kya kamishona, naye mu kumujja ku bwa kamishona ne wabeerawo gye basindika ebbaluwa ne baguguba ne bagamba nti ono tamala gaggyibwawo ffe tusalawo eno kuba kati yafuuka waffe mwe mwamutuweereza buweereza. Mu kuguguba okwo kati na kino ekya okumyuka Pulezidenti mu Buganda ninze naye afune gyakiweereza bagambe nti era aganiddeko, kubanga ekibuuzo kyajjako emabega kaawo nga kibuuza nti lwaki tebasooka mugoba ku kino omugoba ku kiri ekiriko ssente. Okiwulira? Kati na kino ekitaliiko ssente kimugiddwa ayimiriziddwa mpaka okunoonyereza okutuufu okunaggwa obanga aleese ennyonnyola entuufu etali yakutyoboola na kulengeza. Amanya tyobolamu. Namulabye ng'ali ku interview yo leka tuwamulabye. Nze namulabye nga ebigambo biri bwe bi. Yagenze n'agamba bw'ati nti nze nabadde ngenda mu lukiiko. Bwe nze asalawo genda mu lukiiko oba butagenda. Era seetaaga kunnyonnyola muntu lwaki sigenze oba akoze ki oba ngenze. Enkola eyo okusinza ku ssemateeka w'ekibiina eba yakutyoboola. Kubanga amateeka mu kibiina weegali ne ssemateeka waago agannyonnyola omuntu ataze mu lukiiko nga lwategeezeddwa akola atya. Okiwulira? Bwe yamaze n'agamba nti ye tabeera mu nkiiko zitali ku mulamwa ng'alinga agamba nti abaabaddeyo tebabadde ku ki, era n'abuuza n'okubuuza nti mwabaddeyo mwalawo mwavaamu ki mu ngeri y'okukola ki y'okulengeza. Bw'otuuka tayimu egamba ng'oli ku mutimbagano ogamba nti nze omukulembeze simulaba nange mulengera ku misoso media na ku nnyimbe ng'agezaako okukakanya ekitiibwa kyange. Naye ekibaluma nze kabaka yannonda ku bwami nga nyina emyaka 21 ate sikyejjusa. Ekibuuzo kyonna kye tutambuza sinawulira Mpuuga wakiddamu kuba ne ku BBS yakiddamu. Obukadde 5 wabutwala otya? Bwe wabutwala era mu tteeka ki ku BBS yabwegaana. Naga sinna zifuna naye nga nsuubira. Gundi wa parliament n'agamba nti twazibawa. Oye oboyi n'agamba twazibawa. Okiwulira? Kati ne tubuuza ani alimbaani. Kakati okuyimiriza Mpuuga kuba commission kuba deputy wa Buganda Duncan kiyinza okuzitowa mu bantu abamu kuba kipya okugamba nti omunene bw'achulumpanya ssente ayimirizibwe kipya. Musaidi era eyaffe endala ayogera ku mubbi gwe bayimiriza. Okiwulira? Kakati musaidi eno abantu mu Uganda balaba kipya omuntu okubanga abadde ku saidi ya Lope nga commissioner nga yakulira Buganda mu kibiina okumuyimiriza kipya. Naye mu kutereeza ensi eno nga twetaaga tugitereeze tuyina okusalawo okunene okutatera kulabika mu bantu balala nti omuntu bw'ali enguzi nekikakasibwa nti alidde enguzi togamba bugambi nti omubbi ono yabbye naye ate tuteese buteesa tuteesa atuweeko tugabane naye oba. Okiwulira? Avunaanibwa omusango gw'obubbi either omugambe nti munnaayo oba yagala okubeera ku kyalo kino kwata ssente z'omusajja ezo wamubbyeko diza mwami mukibi ssente ze nambemu. Ekiwulira? Bwe nkuwa ssente nze ne nkuwa ssente nempa ne Deviko nempa ne nambemu gufuuka ddi omubbi. Akakiiko uliriza anti uliriza commission yekola ensaasaanya ya parliament okuteekerateekera parliament abo abatuulako naye tebakkirizibwa bo kwegabira. Era bwe baba nayegabira ekisaliso kireetebwa mu parliament ba MP ne bakitunulamu ne bakiyisa.
ge mateeka kati nkubulya mateeka bwe gatambula mu parliament bano beegabira awatali kuleeta nsonga eyo mba MP kyovala aba MP baali wamu aba NRM n'abaludde oluvuganya nga babuuza bakamishona abaabwe n'Empuuga beegabira sente zino nga basinziira ku kyera bazeegabira batya kubanga tekikkirizibwa Dankani bwe nkuwa okugaba sente nti gabira bali abantu obuwumbi 7 nga bwe baziwa bakavuma twakayana nnyo wano nga baga nti bakavuma baatutte ki sente bakavuma baali balina leeta sente zino zisaasaanya mu bantu balina kukola ki okuzifuna bwe bazitwala twaga nti babbye sente zaffe ontegeera kati Bampuuga kye baakola obuyinza babuyina obufuna sente naye sente bazeegabira nga tebamaze kufuna lukusa kuva mba MP government se eno bavunana kati ogwokuba sente kanti wuliriza government ng'ekyabavunaana feno mu kibiina twagala bwerufu obwerufu obwo tulina okubuuza Mpuuga esente zino balize mpulira bakayanira oba ezizze mwazifuna mutya bwagaana okwegundi yayo entuufu Mpuuga ne tugaa nti ayimiriziddwamu mu kuyimirizibwamu tekitera kulabika era abantu kibakanga omuntu omunene nga bwe bayita Mpuuga nti ayimirizibwa kubanga kimanyiddwa wanabba ayongerwa kifo ababaka bakafuna milioni 10 bazifunya mukawairo ki kakati ababaka bakafuna milioni 10 wabuuzizaako nti bazze ku floor ya parliament ne bakiteesaako bate bakiteesezaako kakati tujja kubuuza ku mubaka kubanga nze olumu kyenjogera saagala nnyo kwogera kintu kye siinaako bwina amala tujja kubuuza ku mubaka 10 kino bakiteesezaako oba tebakiteesezaako milioni 45 zebabba omukulembeze yabagamba bazzeeyo abamu baazizaayo abalala ne batazizaayo nga bakiwagi okiwulira abamu baazizaayo abantu bazizaayo nga bakiwagi kakati omuze ngenda kubulya Dankani omwana bw'ogamba bw'osanga omwana nga yabbye sente za mulirwana oba emmere ya mulirwana togamba nti abadde ajjabba enva nga nange muleka kakati omuze guno mwagala gukulira ddala nga bw'ogamba nti baatwala 10 baatwala namu 5 n'ow'ebitaano batwale okitegera kakati ate ow'ebitaano twali musuubidde nti yali badde ne wali abakalubiriza abantu ogamba nti esente zino ze mutwala za bumenyi bw'amateeka kubanga twasindikayo omuntu gwe twali tulowooza nti alimu ensa esobola okwogera ku kintu bwe kityo bwe kibanga akiremeddwa kasooka ayimirizibwe tulage abantu nti ffe waffe eno ali enguzi akolebwa bw'ati ku lw'okuba tuleme kufaanana bali nti ate ayogera kwalidde enguzi yagobwa Davicom ensonga z'okugoba Mr. Mpuuga ozogerako mwami Mpuuga bamubuuza ku BBS ku CBS sorry atangaze ensonga ebitano yabitwala atya raddamu answer mu kifo kye kimu awo waliwo omwami Bobi n'amubuuza ku busiyaga teyakiddamu kati ndowooza abateesa babyerabira bwe ebibuuzo bitegedde bulungi ono bamubuuza ebitaano bintu tuwa accountability ebyajja bityo bitwala otya n'akibuuka mukulembeze yali ku TV amugamba ebisiyaga obyogerako ki n'akibuuka eyo teyali nsonga Dankani nze nzikiriziganya mu Bobi Wine okukyusa eggwanga nga lya mirembe mwami Mpuuga ayogera voola abantu njogera yogera avoola abantu ng'akudaala bigabe byamuteesa omu abalabye jjo mwami Bobi Wine ng'ayogera nkakasa yavodde omusajja oli yagenze mu parliament yayogedde kyekanze sisobola kwogera wano niyo omukulembeze yakyogedde ekyo tekiina mutawaana era tebakirabye abamu Dankani we tubanga tuwagira Bobi Wine ngetulina nansubi yadde mu gitumulabamu Museveni akyatukalakata paka kufa we tubanga tuwagira Bobi Wine bwe mbanga mpagira Bobi Wine nga siraba nsobi n'emu gy'akola mwami Museveni akyatufuga nja kusaba abantu bonna mu Uganda abasobola okutuula ne Bobi Wine ne Mpuuga nga abatu abasobola okutuukira Bobi Wine kati nga kojja wange Ruutu ne mukulu Nambeemu n'abalala Bakemba Solo nja kugera bemmanyi abatuuka eri asobola okutuukirira Mpuuga wabanga waliwo obusobozi bwonna alternative nga basobola okukwata Bobi Wine ne Mpuuga ne babatuuza ne basooka ne bakkaanya ne bajja ebintu bino mu mawulire ng'ekiba tekinaakusajjuka mbadde nsaba kikole
kubanga ebintu bino byatandika ng'ebisaaga naye bagiwadde omuliro. Abamanyi ennyo omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu nti yetakola nsobi be bagenda okusinga okukozesa ddala ensobi mu bintu bino, kubanga Mpuuga nze mukkiririzaamu ng'omuntu naye sikkiriza na nsobi z'akola. Singa ngitegera nti eyo nsobi nenkitegera bunyu nti mwami mawe ekyokoze kibi, kuba nze mukulu manze muwe ekitiibwa era manyi kuba naye munya ekyokoze kyadde kituufu. So si muwaana buwanyi olw'okuba nsinga emyaka muwaane buli ssaawa. Hayo ne muga mukulu mali wakoze bungi. Kakati ensonga ya Mpuuga era njuga twagitesa ne baganje nebira bikyajja nakyoga ne baganje kalo katandika butandisi. Kakati ensonga ya Mpuuga Duncan omuntu akuba tabula kyakusuuza empewo kusuuza eminyira. Bino birabanga ebyokusaaga era nga abakulu bakootinga byayogedde basinga okumanya ennyo bakootinga byayogedde nti avoola sente yazitwala atya n'ebikyaleeta ebirala bingi. Tuyandika okutandika n'okweyuzamu oyo awagira Mpuuga oyo awagira Bobi Wine. Kakati omuntu anaateesa ekibi nga anateesa akategeeza na Bobi Wine agenda kubeera wa Mpuuga agenda kusalira omusango. Oyo wa Mpuuga ffe twabanga bagamba oyalidde nga n'enjala ekuluma. Ne bagamba oyo Matiya gola bava wali kulya naye nga Matiya musajja yasiibye ekisiibo yasiibye ekyabasiraamu naye nga akisiibye lwa mbeera. Kati nze nja kusaba Duncan ensonga eno eyinza okuba ng'esusse kutegeera kwange nze nze kubanze nyina akatuli ku mutwe. Eyinza okuba ng'entegeera yange ensusseeko nga weetuuse yeetagisa tufune bannaddiini tufune abakulu abalala oba mu gavumenti oba bannabyabufuzi oba bagundiivu lwakuba kati omugezi oli kawanga Ssemugezi kozi yafa basooke bakwate abantu bano bameka babatuuze bagambe batabani mulagawa. Kuba nze Duncan nawulira ow'ekitiibwa Jebbi Walusimbi ng'ayogera ku Mpuuga ne Bobi Wine ku nsonga eyo ng'omuntu agitegeera otegedde okuba ng'otegeera nnyo wabula ng'atategeera byayogera era osiga ogamba kati Duncan bino bamuggyeko ekyokuba nga takyamyuka Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda. Ono yabadde amyuka Abaganda. Bobi Wine akalulu akawedde naddiini e Masaka baalinga balinamu obuntuntu Bobi Wine nakati bakomye banaddi bananise okuwogera nga weewaawo tebalaga sayidi naye obalaba nti bulijjo ensonga eza bulijjo ezo tebazoogerako naye ku Mpuuga baavuddeyo. Era oli kyovola nti afuna akazo n'afuna kamera n'agamba nti Mpuuga yagamba bampa ekitiibwa ekya Kabaka nga nyina emyaka 21 era yetakiwa valo tekirina makulu. Yakola tekirina makulu okumuwa ekitiibwa. Naye nga abantu bangi wano mu Duncan mu Uganda beeguma jasiba balengere bulengezi oli Ssaabasajja Kabaka. Naye yo oli akugamba nti kuno okumuwa ekitiibwa nga myaka 21 ate kyayina makulu. Kyovola nti ffe twasazeewo otuba nga tugenda kutereeza ali enguzi waffe tumugjawo. Ekyo kikyamu. Nze nja kusaba Bobi Wine n'abantu abalala bonna wabanga tewaliiwo nsonga n'ekusifu gye mukweka mabega wakati wammwe mwembiriri mugenda kutulumya emitwe. Naye wabanga ensonga Bobi Wine gy'olemerako yeno ey'ebitaano ekintu kisusse. Nalaba omubaka w'Emawokota Yudamani yagenda ewaabwe eyo n'agamba nze singa twafuna dda amasannyalaze naye omuntu atutemesezza amasannyalaze y'omukyala Ameriya buli wenteeka proposal ng'agijjawo ntambudde buli woofiisi zonna tuganye okufuna amasannyalaze tuganye okufuna amazzi enkulaakulana yagiremesezza ku kyalo kuno. Kati neddeeka nendowoozaamu ne ŋŋamba Yudamani bambi nalabika mutuufu kirava mbako omubaka omu gwe mbuuza n'agamba abanyabufuzi obalaba wabeera mu bantu anonya kibaluma. Yudamani ekirowoozo kyakiteeke mu paaliyamenti takiteeka eri mu bantu bamulonda bo abatuusiza ebintu byabwe ng'akyogera no bonna baludda lumu. Nagane ababaka abakulembeze oyogera bintu biruma abantu kubanga bw'oba olimu. Era nkulayirira omwana ono yagenze wa Pulezidenti Museveni singa yazze buzi najja n'agamba nze mbadde wa NRM nkyusa empagira Nuupu
kujanga yumba ndisoso kubengalo oyo twamufunye movement tugimaze movement tugiwangu tazugisokola mu abantu yewe adowa MK twamujjeyo niyo alwakuba tiyazza ayambadde ekyambalo kya nupu si waabwe kati Duncan ensonga ya mwami Mpuuga ne Bobi Wine kirizagana egenda kwawula yawula abantu nga bayitirivu naye ate ng'ekyasobola okunogera eddagala kubanga mwami Bobi Wine alinga agamba ifo bya Mpuuga yabimuwa mu nsobi oba yabimuwa asanyuse oba yabimuwa anyiize kubanga speed kwabimujjirako esusse yakamujjako oba kyamaani amujjeko oba vice amujjeko obuwanika mwadde budde kiba mujjirako obudde nabwo saabu muwane wakiri olinnya mukko n'ogamba ye mukulu mawoono abadde kyamaani alina ebiti bina kati guno mwaka mujjeko kimu ogende ng'omunojjolako naye gwomanyi ogamba ima wanti ogenda oli bute ngawe wazze bwoddayo n'alibadde nze nganze kati ndi muzakko obuntu wali navuddeko omuntu yenna nga ye bwagamba nti yakuzibwa mu Buganda bw'oba oyogera n'abantu tekitegeeza nti omuntu okumuwa ekitiibwa kyetegeeza kuba nti omulina mumusinga myaka oliriza bulungi omuntu okwogera ekigambo nti kati kenjogere ku mwami gundi ono etube mawa nze maa tusisinkana mu kkuba ne mubongako ekitegeeza nti okumubongako mba simuwadde kitiibwa mugambi mwami mawa ogamba otya twebuuzaako ng'abantu baki babulijjo simubuuzaako nti olwokuba abula mubuuza olw'ekitiibwa kye n'emyaka gyakola ki gyayina nnyo abavubuka bempitako saizi yanyi ne sitawaana kuba mmanyi talina kyagenda kukola ki ne banasinga nanga nkoze ensobi tajja kukola ki kati bino njagala tuyitwale bannayuganda Katonda yagaba obukulembeze ekisooka oba oyagala oba tokola ki kyoyagala kyonna Katonda bagamba kibe kikola ki oba tokyagala kyo kiba kati mwami Mpuuga enjogera gye badde ayogeramu press conference gyatuuzizza yabadde yakulengeza abantu n'abakulembeze olw'okubanga mukulu ebigambo bya Mpuuga ebyokulengeza yalina kyeyatuuse n'agamba nti nze pulezidenti bw'aba ayagala akole ki anoonye nange bwe naaba mwagadde nja kukola ki nja kumunoonya ekyokubiri n'agamba nze bemba mulaba ku mikolo eyo ku nnyimbe mu kuziika ng'alwana okusuula nze ne ku leediyo okusuula nze amaanyi gaani Mpuuga njagala nkubuuza ekibuuzo bannayuganda bakiwulire Mpuuga w'amaanyi okusinga Kyagulanyi mukama we w'amaanyi mu kitiiki kitegeeza oli w'amaanyi okukola ki okumusinga bino mwami Mpuuga njagala abitwale yagambye mugambe olwo Muteesa ateeseza nti Mpuuga bamutuuze ne Kyagulanyi babakole ki boogere Mpuuga yayitibwa mu meeting ye mwennyini yeekubye jje n'agamba meeting ze baamuyitamu tezaayina ki yategeera ddi eyali tannamanya neddako njagala tukkanye ensonga ezo nga zinaatera okubaawo nga zimaze okulinkinga nti kino kigende mu maaso bwekiti ABCD mwami Mpuuga baamuyita neyesuulireyo gwa naggamba ekyo nkirinako obujulizi n'obuki n'obukakafu be bamuyita yagaana okukola ki okujja olunaku lwe yajja bamugambe nti ABCD yagoba ne Nambooze mu lukiiko olwo yali agobyemu Nambooze mu lukiiko Nambooze olukiiko olwo baali bamuganya oddukola ki kuba ye yasimba esi nagamba ebintu ebyatutwala okukola mu paalamenti twasuubiza bannayuganda eyo sijja kubaayo gy'okoze eki gwali tokimanyi nti Nambooze ne Mpuuga balinga balongo nigwe olinawo wakiwulidde nedda ssebo tazikwatangako omwami oyo n'ayolesa empisa ensiiwuufu bw'abanga atuuse okujja oba kati nti ekibuuzo kye mbadde nzijjako be babanga ab'ebitiibwa byonna be bato benneeyisa bya Bwakabaka bwa Buganda kuba buli ava emmengo ffe Abaganda ekisinga abantu bonna kibagamba nti Omuganda yenna ekisooka kubeera na mpisa temubaamu kulengeza bantu ebintu ebikolebwa amawanga amalala ffe Buganda tetukola ki tetubikola kati ekitiibwa kinze nkyakyewuunya yakifuna atya obujulizi bwe buli Ssaabasajja yakikola ki yakimuwa naye nze neewuunya akabadi mwe yayita okukola ki okifuna kuba talabikanga wakitiibwa bw'obanga osobola okubeera ku TV n'olengeza abantu nga bw'abalengeza nga nange
kuntege uliza kuntegere yange nkugambe nyina basobola kulengeza yi buze kibuzo nkuddemu nze neewuunye ekitiibwa ekyo gyakola ki kanke nkwecho okulabirako ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo okimanyi nti yasala agenda mugundi mwenaalemu yali FDC okimanyi bulungi naye neeyisa gye yeeyisaamu ng'agenda okusala okugenda mwenaalemu ekitiibwa kye bwatu bwe yakireka gwawulirako abaali bamugambe nti ABCD bwatu bwe yakola ng'ava mu FDC lwaki ogamba essaawa yakakati kyogamba Mpuuga asoose okubeera ow'ekitiibwa Ssebuggwawo taliiyo Ssebuggwawo taliiyo ekyo kirala naye waaki wakitiibwa era Ssebuggwa yasooka okukola ki naye bwe yali afunye ensonga ze ng'omu uliriza ekitiibwa tekiriko omuntu kubeera wa kibiina lwaki kyogamba FDC uliriza ave tetwambula bitiibwa mutuwaayiriza uliriza olaba kana kati ono zikammale ebyange ow'ekitiibwa kikuwe kati nkwe kyakulabirako omuntu ng'oyagala kukuwa kitiibwa ne bemba mu community nga uliriza bulungi omuntu okuwa ekitiibwa osooka n'okyewa uliriza bulungi katuve ku ekyo ku level kwe tuli olwaleero bwe mba mpa mwami w'ekitiibwa asooka kukyewa n'akiwa bamwetoolodde kabe mwana muto wa myaka emeka 3 nakkiriza nti naye alina ekitiibwa kye ng'omuki nange n'akimpa kwe kukimuddiza nti ekitiibwa kimukola ki naye bw'obanga tosobola kukola ekyo ekitiibwa nze mba sikyakikuwadde bw'oba oyagala okubeera ow'ekitiibwa osooka okiwa b'okulembera n'abakulembera ne b'osinga okuva wansi nabo ne bakikuwa ntegere bulungi ntegerekese kati toyagala gwe bakwekuwa kitiibwa nga gwe tokiwa baki tekiriiyo ensonga yange eyo mawa tuliwo oyinza okugamba nti mawa alina empisa enfu naye n'ogamba olw'ekitiibwa kye nze kamuleke ate naawe n'otamufaanana kati muganda wange nowadde agambage nti omuntu omuwa ekitiibwa naye nga naye akyewa omuntu omuwa ekitiibwa okusinza gwe kubwotegeera k'osinziira okuwa omuntu ekitiibwa so ayinza oba musajja mukulu naye nga gw'olaba byakola si byaki naye gwe olw'okuba nti otegeera entegeerayo naye nga wange oli musajja mukulu kamuwa ekitiibwa so ekitiibwa tebakiwa mundu nti olw'okuba yeewadde ekitiibwa naye okisinza ku ntegeerayo akati natuze ku mulamwa muli basajja nnyo muli b'amaanyi mmwe Sakozi muzeeyi abagwa mu kiti ekyo ekyamawulire abanze ebbanga mu kamera lwaki nkyogedde bwe nti abantu abamu tebamanyi nti wabeera mu kamera aweereza ki tyaweereza ggwanga eggwanga message yogera okugamba erina okubanga buli omu agenda giraba owa bodaboda omusisi wa chapati awagira Nuupu atagiwagira akola ki kati abantu olumu kibaziwalira era mwe muli basajja nnyo abaweereza program ne zisigala nga zitambula ti abantu abamu kati ku mulembe guno osaaka ng'oli ateesa naye ng'ateesa ku bulungi bwa komenti kyabwe nayo mwami gundi ani Kyagulanyi obubi komenti bajja kola ki bajja muvuma omulala naga nti anze bwe nabeera ne Kyagulanyi ono nga gwendike nnyo bajja kumpaana naye ng'omuntu omala okutula mu kamera eno olina okumanya nti oweereza bannayuganda balina kategolo zonna era mwe wembeebaliza ti okubalansinga ekintu ekyo si kiki kubanga ogenda n'okuba oluyimba lwa Kalo naga kali abakuba lwoli yandi badde akuba lwange okitegedde kali ate wiiki ejja n'okuba olwa Kalo kati watoba n'agamba atya Katikkiro yagambye ebigambo bino n'agamba mwami Joel Ssennyonyi olina abaana bameka 2 ojja kuzaala n'owookusatu naye abaana abo tebafaanagana bajja kutuuka nga tebafaanaganya ki mpisa naye abaana abo bwe banatuuka nga tebafaanaganya mpisa ng'omwe omukasuka eyo no yadde point
n'amaana agamba nti muli wano muli mwe muti mwerumaaluma nga temunatuuka mu bukulembeze olwo munatuuka mu bukulembeze kinaaba kitya era nabadde manyi nti ebigambo ebyo bagenda biwa respect naye nagenza okulaba ekiro omutimbagano nga ndaba ebbaluwa Mpuuga ekola ki Mpuuga agobeddwa ku bwaki kuba omumyuka waaki nabadde ndi awo nga ndaba n'omusajja munnaddiini ng'ayogera ng'agamba bannange ffe tulinda essaawa yonna abantu abo babe banga bajja tube nga tukkaanya tuliwo kuluŋŋamya Duncan kankubuulire mu bulamu bwo bw'oliba nga jjajjaawo tokkiriza nti jjajjaawo kaŋŋende kino kinsusseeko mwebuuzeeko era muwulirize paka tuyinza okudda Mwami Kyagulanyi ne tumulenya n'osooka okwebuuza Mwami Kyagulanyi mu byobufuzi yeebuuza kwani mu byobufuzi oyinza okumulaba Mwami Kyagulanyi nga mu byobufuzi n'omubuuza Mwami Kyagulanyi era lwakubona agenze n'alimubuuzizza ti Mwami Kyagulanyi ku byobufuzi yeebuuza kwani oyo sijja mubuuza okitegedde oyo yemu n'Empuuga bwe boogera obusungu obusukka boogera n'ebyama tebasiba busungu naye omusanga anenya munne bwe bafaananye endowooza naye ng'omusanga nasooka noganze nejjo olaba nadde mmanyi tekigenda obwo buba busungu obwogeza naki nova ne ku layini so ng'omuntu tulina okwekontrolinga kati Mwami Mpuuga teyekontrolinga olumu mu bigambo bye naye obusungu bukola ki busukka naye nga nzize ku kintu kya Devi kyabadde ayogera ensonga ya Mpuuga ne gundi ne Bobi Wine oba ne Nuupu teri ku milioni 5 esukkawo ku 5 Bobi Wine yali ku TV ayimiri ku Simba n'agamba abantu bano bajja nga baagala kunzija mu bukulembeze nga bagenda kumala emyaka ebiri era baagala Nuupu oba mukyagala oba temukyagala kino kanze kanti bagambe kubanga abantu bate kibagamba abayomba muyombe n'agamba kati yagenda olaba nga Mpuuga ono bagenda kutondawo structure ze batondawo ze za kaadi bagambe nti butugenda bwa president kati nti ye naye bwa president tulina okuvuganya tulondeko agenda muki gwe akwasa kaadi ya Nuupu no Mwami Bobi Wine n'amanya nti Mpuuga ono alina abantu nga 20 oba 14 beyajja muki beyajja nabo bamukkiririzaamu n'amanya neeno mu bana abapya asobola okusokoolamu n'agenda ku magombolola kuba be balonda namba emu talonda nga mugenda muki mukabeefuko bwa pulezidenti namba emu takola ki talonda n'agamba kakati bano bwe tubaleka ne babeera wano bagenda kufuna amaanyi tugende mu kamyufu ekyekintu n'akirengera mangu kati bw'afuna ekyekwaso eky'emiliyoni 5 kyekiri gundi kyagambye David Gomu tigwe bw'oba olaba ensonga eno ddala nga twagala okuweereza abantu kati tuwaana buwaanyi bw'oba olaba ensonga eno ya miliyoni 5 Katikkiro n'asooka n'okuvaayo baani abalidde ssente n'otabagoba kuba bagundi baalya ssente bakazibwe baani yabagoba kazibwe twawulira ssente nazo zaali mawulire sikyo tikazibwe bamuweera ssente n'agula n'ennyumba yamugoba n'akola ne radio yamugoba n'akola ne TV kati abantu bano ekintu kyabwe kisukka ku miliyoni 5 ffe ne tudde eno ne twekuba naye nga tulina babuulira mazima abanyiiga banyiige abavuma bavume naye nga twogedde ki amazima ensonga ya Nuupu eri mu kibiina kye balaba nti Mpuuga abadde alina amaanyi g'agenda okusaka okitegedde bagende wanga Mwami Kyagulanyi yennyini mu ddeemu Kebere gundi agamba badde bagala kunkasuka ttale bangobe ku bukulembeze kino yali mmanduso babo tuna n'ebikigoberera byonna mukulu namemu atanya ogamba nti tayagala muntu ng'amwogera naye olina omwogera kubanga muba muteesa naye yagenze n'ayogera ku kintu ky'okumugoba ku bwa kamishona ne Nuupu yennyini teraga tteeka Mpuuga lye yamenya mu konstitutionka essente zino ze wafuna wazirya mu tteeka bwe liti wamenya tteeka lino na lino era tekola ki
teina tteeka lyekola ki n'empuuga yennyini era nga mwame nnamba emu naye talambulula tetteeka lino mwenafunira ki sente naye yakulaga nti palamenti akakiiko ka palamenti kakkiriza abakamishona okuba ne sente kubanga ne sente zenyini ezigenda mu kamishona ezo ezigenda mu palamenti ziyita mu palamenti ababaka ne bazisindikayo bali bakamishona ne bamanya balina okukola ki zisooka mu palamenti wano mu budget ne bagamba mu palamenti erina okuba ne sente kati kamishona sente gye basindiseeyo yo zemanya bwekola ki bwezitematema oba kitegere kubanga sente zonna zigenda mu budget kakati nebibanga ebintu byabwe ffe bitwerumyalumya n'abantu abamu okuyombagana tutuuke okwesiga ebitogi twerangire naye ng'ensonga yaabwe ababiri eri ku buyinza obw'ekibiina kyaki kya Nuupu kakati waliwo embeera mwami Kyagulanyi gyateekawo nti bo ng'ekibiina kyabwe naye Duncan oyina omwana wo amateeka agakola ewuwo tegakola ku ssomero mwana gy'asomera era tosobola kugamba nti olwaleero munonyeeyo ku ssaawa 2 ez'ekiro nti omwana mumumpe oba okitegedde kati abantu osanga bagamba nti yalemedde mu kifo kya kamishona yalemedde naye amateeka kamishona gaviiramuko galambikiddwa bulungi ne sipiika gundi gye yawandiikidde ng'addamu aba Nuupu yabalaze kamishona avaamu atya alekulira atya bani abayina omujjamu ekiteeso kiyitawa kamisona nali akwakola ki era sawa kwesula mu kyabuntu naganze kanveeko bwaba mulwadde mutabufu wa mutwe woofiisi emutamye asobola okukola ki okuvaayo mu ntandikwa ebintu bino nga bitandika nawulira mwami Mpuuga ng'ali ku BBS ku CBS ng'agamba nti ye neba bumujjako tebumusala tayinza nabulemerako agenda alina amasomero ge alina biki yabyogera bulungi nnyo n'obugagga bwonna nabumenyamenya n'ebizimbe mu kibuga naye nze ngenda kubula ekintu kimu tukayana nnyo ekintu kino ebiseera ebisinga obungi okimanyi kabaka watali bantu oba tokimanyi kati teri muntu ayitibwa kabaka atayina bantu era abantu abo wetabaawo tasobola kubeera kabaka omuntu yenna ayitibwa omwami kyobola abaganda bagamba nti ati omusana talya bwami omuntu yenna ayitibwa obwami abukolerera n'afaanana obwami obwo obwami bwe bamala obbukuwa okiwulira ebintu byokola birina kujja mu bwami saagala muntu ekibuzo ekikulu kiri nti milioni 5 wazitwala otya buli we tugamba nti milioni 5 wazitwala otya gwe tulinako obuvunaanyizibwa buli we tugamba nti milioni 5 wazitwala otya abaleeta diversion mugamba nti ayagala wa president kyekimukubya Kyagulanyi bwe bagamba nti wabbye ettooke lya mulirwana ku kyalo togamba nti mbadde nesimbye ku chairman okiwulira nnyonnyola ettooke lino walibbye oba tewalibbye era walitutta otya okutuuka ewo mu ffumbiro gye balisanze kakati buli waleeta ekintu ekyo ng'aga nti alabika badde w'amaanyi alabika adda kujja ku Kyagulanyi alabika bajja ne DP buloko nze kyengezaako wulira kyengezaako kugamba wuliriza nze obadde oyogera mpuliriza ne potingi zange nziwulidde nze kyembadde ngezaako kugamba mwami Mpuuga twagala ekintu ekyo atubuulire esente zino milioni 5 bazeewa batya ffe nga bannansi kuba sente za bannansi byeffe ate waliwo abala batalinze okiwulira mayinze ndi okuwulira saawa zino sente za bannansi Mpuuga zeyatwala omukulembeze yatuyambye tukole ki tuzisabeyo sibe kiri kati ye nga Mpuuga akugamba sente agenda zifuna mu mateeka kuyagala gambe bwe babadde bawandiika ebbaluwa yajje Mpuuga ku bwa liida ku bukulembera Buganda ne kujja bawandiika ku bwa commission banootinga ssemateeka wa Nuupu kitegeeza abakulembeze abagenda abasindikibwa nga bafunye kaadi ya NUP bayina emitendera gye bayitamu ne ssemateeka NUP bamumanyi bwe oba tunulidde ebbaluwa eno Bobi Wine yanootinze amateeka nga 4
mu buwayiro obwenjawulo mu ssemateeka owa NUP ngamba nga bamujjako ekitiibwa ekya okukulira Buganda ekiwulira banootinza amateeka ng'ameka n'obuwayiro bikye bugamba nga byonna Mpuuga yabikola ki yabimenya okiwulira ne bamugaa tukuwummuzaamu kakati olumuntu olwaleero ani atamanyi mu ssemateeka w'eggwanga nti okutwala ssente ezitali mu mateeka buba bukenuzi nakuba ggwanga tekirimu ani akyogera kakati wongamba nti essente tezaali mu mateeka naye bakiri baali mulese mwami gundi agambye mwami mawa nga bwankootinga kamukootingi agambye Katikkiro yannyonnyodde bulungi n'agamba nti mwali badde muteesera Katikkiro n'annyonnyola ensonga entuufu naye ngenda kubuulira Abaganda balina olugero olugamba nti buleke buzannye ng'owo yali kungulu okiwulira luli Mpuuga nga tebinnamukyukira nnyo ng'era batunudde nga tukukayana nga balaba kati olwaleero tumufudde ali ku ttaka baga nti ate kakati awo muteese Mpuuga akole ekintu ekituufu azzeeyo ssente ze yajjayo kankubuulire ekyamugisizaako Buganda Mpuuga bw'amala okulangirira ebigambo bye n'agamba ngenda kutereeza munvume nga munvumira mu kibiina okitegedde buli ayagala okumuma nga nvumire muki naye ekibiina tutereeze nga sikuyimirira eri buyimizi n'ogamba nti mawa gwoyogerera ekibiina gundi gwe sekulitale sekamate nakulaba nnyo ng'oyogera wali mu Mboozi Mukati mwami namba emu gwe gundi nga situaki ezo zayagala aleete muki mu kibiina tuwe tuba sekulitale tuvuganye namba emu abwagala nange mbwagala batusimbe mu mugongo tulonde Mpuuga ngezo ze structure zagamba tujja njagala nzireyo mu kibiina wali tuzikole ki muzikole kubanga alina obuki kyebbaluwa kyovola abayafulumye abanupu oba mukyagala oba nemukyagala naye muli tusiima okitegedde ng'amaze okulayira ebigambo ebyo njagala kutereeza si kusonga busonzi kubanga amazima amatuufu gekyo kyekiri muki munuupu bagamba bugambi nti wayiswa kati gwoyogera mawaruuna gwoyogera kubanga netteeko olaba ne mu paalamenti omuntu okumugjamu obwesige bayisa emikono ekitegedde bamugjamu bamukola ki kubanga nze sijja kwesigama nnyo ku lugundi ya nuupu sibanga sikimanyi nnyo nja kuba mpaayira constitution yaabwe okitegedde olaba ne mu paalamenti bayisa emikono ne bagamba nti abasemba gundi tumuggyemu obwesige baliwa ababaka ba paalamenti bonna abanuupu kirizagaana enensonga bwe bateri wakati wa Kyagulanyi ne Mpuuga Kyagulanyi yali asooka kuyita ababaka ba nuupu n'abagamba mubeera mu paalamenti mwateesa ssente nti kamisona alina okufuna kubanga bonna abalina 3 mwaba 5 mwaba yali asooka kubayita n'abatwala gy'abatwala nga temulina muntu n'omu mulala n'abagamba ono yafunye ssente naye muli mu paalamenti okuteeseza eggwanga n'okulondooleseza eggwanga Mpuuga agamba ssente yazifuna mu makubo matuufu mwaziyisa mu kakiiko ne mugamba nti bakamisona banaafunanga ssente bwe ziti okitegedde ne mwami Kyagulanyi teyakikola yayita abantu 4 ne bagamba mugende ebweru kale okyalina akasembayo akasembayo nze nkubiriza abantu mwenna abatulaba n'abatuwuliriza nga tukyayagala tutereeza eggwanga lino tuve mu nkola egamba nti kyenkutte kyentwala eyo wenaabaawo terisobola tereera ate abasinga obungi gye balina mu bwongo nange ngenda kusaba namba emu abakulu eyatwala akawumbi akamu miliyoni 4 dulayiva nabbako 10 naddukira Sudaani dulayiva nadduka emisinde n'agenda e Sudaani kyensaba naye aleme kubanga bamukubisa omukono ogw'ekyayi aleme kuba mukuba byayi ompulira naye nsaba atubuulira akawumbi kamu miliyoni 4 kavaawa era driver yava ku kyadduka agende Sudaani nga byeko 10 omuntu yawa wanuupu wa FDC wanu kale mbasibulidde wano olunaku olwaleero tulabagane Falukusa Kozi tukwagaliza birungi byerere gy'oli
n'abatulaba gwekiyisizza obubi ng'enteesa leero tebadde ku saidi yo oluwadde mbo commentinga kyoyagala naawe abadde eteesezza nga bikunyumidde mukama akuwa omukisa mbaagala nnyo ubeere bulungi